tukyagenda maaso mbadde nkugamba ku mukulu ono Kabako olunaku olwajjo yabadde press conference nga tubuulira ekivulu kye nga bwe kigenda okuba ate nga kitambula. Mukulu ono yagambye nti abayimbi bangi nnyo abamuwerekeddeko era agenda kutandika ku joggies ate akomekereze emitiyana ku ggombola wagenda okubeera abayimbi bangi nnyo basobodde okuba ate bamuwerekedde. Omukulu Kabako nno konsati yonna nga bwesobodde okuba ate ng'etambula agamba nti konsati ye agenda kuba ate nga zaawo ettaka libamutwalako. Abajjukira obulungi omukulu gwe bayita Jeff yali manager we yamuguza ettaka eryali ery'empewo. Omukulu olwo yali yasirika nga tatugamba naye agambye ettaka baalitwala era yagula mpewo bamuguza mpewo. Era enteekateeka yonna nga bwe yatambudde yagambye nti ekivulu kino abayimbi bonna yabaleese naye palaso lwaki teyamuleese. Tutandikire wano owulire enteekateeka ye. Palaso namuteeka ku posita ey'okubiri jasibu bano bakola posita balwawo gikola basuulamu nnyo kuba posita ye kwali kwe kuli ne lisiti endala kweri nga bwomanyi ate waliwo nalina wano lisiti ya performance ndabe wano oba aliwo agindetere njirabe wano ya lisiti y'abantu 158 tonga ya bebe kulu yo endala yo tugirekeyo nafu kuba tera n'abawagizi nenda ye mukulu oyo Kabako ng'ayogera ku kivulu kye nga bwe kigenda okuba ate nga kitambula. Kabako wano watubuulidde nti abagenda okujja ku jogezi mujje mubeererewo enteekateeka egenda kuba massive nnyo. Bilalamina ndi musanyufu nnyo ate nga ndi mulamu nnyo ate nga ndi mukumu nnyo. I'd like Mahogan they call me General Macheka kutaka infantry takataka abalinze ku jogezi ku lwomukaaga luno kyenjawulo temukirabanga ku kyovola bakyanjawulo ekyenjawulo tebakyogera ekyenjawulo tebakimentioninga kyovola omanya lwaki abantu basasula baba bazze balabe ekyenjawulo sasula mutwalo kirabe ekyenjawulo. That's what they call dance with Kabako. Mugenda kuzina mugenda kuseka mugenda kunyumirwa ekyenjawulo. I think however much sikikolangako nange kino I've done the rehearsal for about 1 month training for you guys. Ye Kabako oyo ali mu concert ye. Omukulu ono agambye nti ettaka yagula mpewo era mumuyambe kubanga ebintu tebyali byangu naye abamuguze empewo. Mubufunze tusobola opigatta gamba ettaka bamuguza mpeko balibba balikolaki bamutemula liriye yalisigaza yayawukana nabo tutwale nti ekintu kimu ttaka lyawukanya baganda gwe nkutidde mugagamba mbuno nkubanja ettaka lyawukanya sibatiddemu abawagizi nga mbagamba nti ne wamwe abawagizi abampa ettaka eryo wamma ettaka lyawukanya namwe mukimanyi namwe abali mpa abawagizi mukimanyi nti mwampa kwa ye mukulu oyo Kabako eyamuguza ettaka yali manager we gwe bayita Jeff wati team no sleep yavaayo ne Shiba ensonga zaali za ttaka. Bye nabadde njogera nga nakatandika ne mbagamba leero tuli ku nsonga ya ttaka tuli ku nsonga ya Kabako ya joggies naye engeri gye tuli Kabako yennyini nga n'ettaka limukwatako mikwano gyange ettaka another effect ettaka lyawukanya ettaka likyaya ettaka mwetematema ettaka mwawukana nze jasi wange namusigaza owewaka naye bwowulirayo ebyamataka amukyala anoba bweriba lyakika abaganda abooluganda betema bwebanga birimu abomukwano bawukana so ettaka big deal nene nnyo gitano gitera nali nsaba era enkya ngenda nsuubira okubaka ewa Katikkiro wa Buganda nafiirwa kuba ettaka we bakubba tobika kuba nduulu baganda bange ettaka balibba era omanyi lwaki ngenda ekintwala ku joggies ate kuswaza balibba era ekinzizayo paka mityana kukumiza nti no teri adda kuddamu kunzibako ttaka nga ndiguse kuli emikulu emityana. Aya ye Kabako oyo baali bamuguza ettaka ebusaabala manager we gwe bayita Jeff abayimbi bonna gwe batya okuva Chameleone paka ku muyimbi asembayo Fresh Kid mu ggwanga Uganda. Oyinza okwebuuza lwaki bamutya sijja kubuulira. Ettaka lyanjawukanya n'abantu bange ettaka n'ensigaza emikwano n'ensigaza abafaani abaaligula ettaka ate tolaba baali bangoba emisinde walabayo abaali baliyo bafaani be baaliyo ne bulooka adduka eyaliko kugambye ettaka lyawukanya neyateekako omukono adduka emisinde neyateekako ogusembayo wotera kumanya ettaka zibu bagamba mbuleeta eyaliko nga yafa leeta omukono guno nga yafa ng'omuntu yafa dda bamusiika dda ne bagamba mumuleete so ettaka lyewuunyisa bakutuma n'ali mu ttaka
ng'omwana we tomulabangako. Press conference yonna egimazeeko ng'ayogera ttaka olw'ensonga nti abamunyaga n'erinnya teyalyogedde naye eyamuguza ettaka tumumanyi. Yebazisa bapromota bonna abamuyambyeko Kabako, yebaziza Bitex ne bapromota bonna bagamba kyanjawulo. Kiddamu sibangako ku show liro why they hire me kirabika nzaakulira omukisa nebaza Katonda nebaza buli promoter waliwo omwami omwe bamuyita Bitex yansanyusiza yagambye ne bw'okola otya nga totimbe Kabako olina omuteeka ku poster ne bwe biba bikulu ne woba onyiza otya olina oteeka Kabako ku nina n'emikwano gyange besaayimbira n'akabayimbira nnaku ezo beemubende twali bize nkiddamu ku lunaku nga mbeera ne show 13 nga bakabigulawo show zonna ze twayimba tetwakuusa n'abantu kyova olaba konsati tuzikola kati konsati twalina nazikola mu biseera biri naye enjala yali etuluma nga bwe banaayiwaawo ebinyeebwa n'opapa nga buli kanyeebwa oyagala okalye